Liza enyimbe ziyimbibwa ennaku zino weewuunya abaana ebintu bye bayimba ne gye babijja. Nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda Gwenda Buddu Bukomansimbi. Kayinza okwebuuza lwaki omusajja omukulu nga nze ngenda kwogera ku luyimba luno Kyayi w'Enjaaye. Ekisooka busoosi nze saagala kwogera, omanyi nti abantu abayiye ennaku zo bayiye ebintu nga tebiwangaalawo bivaawo bikola ki. Naye njagala kwogera ku Kyayi w'Enjaaye ono ku luyimba luno mu ango eyange n'ebyo abantu bye bazze bayiyanga enkya n'eggulo. This guy omwana ono yayiiza ekintu nti oluyimba luno kati wenkoledde vidiyo eno nga yaluteekako yo 9 days ago naye nga lulina views 6,000, comments 368, likes 1,900. naye ng'omwana ono gwe twogerako yakagulawo Omutume Planet YouTube channel eno bakagigulawo. YouTube channel eno gye twogerako si bbanga ddene nga egguddwawo, era bw'otunuulira vidiyo ze ndowooza Kyayi w'Enjaaye era ye vidiyo esingako okuba nti eyagaddwa abantu ab'enjawulo, yesinga okuba nti eyagaddwa abantu ab'enjawulo. So kitegeeza nti waliwo abalwagadde, waliwo abalutunuulira okulusekera, waliwo, naye nze njagadde okuwa view yange nti oluyimba luno bw'oba olutunuulidde mu Uganda tubadde tulaakinga kati omuntu ayimba story. Buli omu ayimba, oli mulungi oli wakabi olimu, naye nga story ono omwana alinga bw'olaba abantu bakadonka mu batuula ne banyomya olugero. Kino ekintu osobola okukirabanga ekyangungu nti eneha buli kiri mwana yalunze Kyayi w'Enjaaye, so what? Naye yakutte story n'aginyumya okuva gyetandikira nti akutuuza n'akunyumiza n'akubuulira ekyaliwo. And in this case njagala okubategeeza omwana kino ekintu kye yayimbyeko nze nakirabako, nali nkyabeera Busoga eyo Jjinja, twali mulumbe Walukuba, abaana ne balunga Kyayi ne baddira Kyayi ono, Kyayi gwe bafumba ekiro abantu bafune ebbugumu, kadi ebirenzi byaveeyo Masese ne biteeka enjaga ku mazzi ago, ne biteekako amajaani mangu nnyo. Ffe twewuunya ng'olaba abalenzi abatenyigira nnyo mu kugabula ku nnyimbe nga bye bigabula eno n'eri eno n'eri. Ekyali ku lumbe, this is a true story. Kakati omwana ono yayimbye ekintu ng'olaba oba naye yali ku lumbe luli simanyi, naye yatunyumiriza n'atugamba nti waliwo abalenzi Musuuza ne munne baabamye omuceere, bwe baanyiize ne bateeka enjaaye ku Kyayi. Twagenze okulaba nga Nnyazaala azina butterfly, Sezaala atambuza mutwe. Wegamba there is a story there. There is a story gy'otunuulira nga etambula okuva eno okutuuka eno. Then bw'atyo yawandiisa ekyo, bwe yakompozinze n'ayimba ekintu nga kye tuyita sing along. Ekyo kyangu nnyo okukwata ku mitwe gy'abantu. Kati nkyogera eri ggwe omuyimbi agamba nti nze n'ennyimba oluyimba lwange lwa makulu tebalufaako, kyokka ekiyimbayimba Kyayi w'Enjaaye buli muntu kyayimba. It is a sing along song. Ng'ate ebigambo yabiyimbye mu omanyi mwe mugenza okukula nga mu kifo ky'okukola speech day okuli ennyimba zaffe ez'edda bayimba z'Abashiba. Kakati yayimbye ekintu nga obuyimba obwabeeranga ku speech day bwebwo.
pifiri yaffe kakati ono omwana yalunze kyayiwenjaye ako kokka tekava mu bwongo bwa muntu. Usanga omusajja omukulu ng'atudde ayimba kyayiwenjaye naye era ne kyayiwenjaye ajja kufuna amakulu kubanga mwe abalina okuyimba amakulu muganye okugayimba. Eno ye KPJ Dream TV, Dream Goals TV. Nze nzija kuanalyzinga situation za nnyimba ezo biki naye nga teweerabira ku subscribinga. Tuyina program bagiyita olutambula ebeerako omwana omuwala bamuyita Peace mitima gy'akaluba aba akunnyonnyola akawunvu n'akagga ebintu ebiri social, economical, political. Leero bwe kituuka ku ba celebrities oba celebu yaani oza lumwali tunnyonnyola celebu yaani ne kiyitirira. So subscribinga tugende mu maaso kona ku kigambo ekyo subscribe nako akantu akalinga akadde in that buteekayo video gw'omu kubasooka okumanya naye nga tuli eno omwana yalunze kyayiwenjaye. Omwana yalunze kyayiwenjaye. Omwana yalunze kyayiwenjaye.